Zigenzo okuwera ssaawa 5 ez'enkya nga bannamagye okuli Brigadier General John Byuma wamu ne Lieutenant Frederick Ssennoga nga bayingidde dda ebbendobendo lya Luweero okulambula abo bonna abaweebwa emmwanyi ezaava ewa President Museveni okulaba nga bejja mu bwavu. Bano balambudde essamba z'emmwanyi ezisoba mu 10 ng'abeeno basanze baazisimba kyokka ng'abalala abatasobola kusimba olw'omusana nga baazikuumira mu kifo kimu we bazifukiririra. Zikuŋŋaanyize wano awamu olw'okubeera nti sizoni etulese, sizoni ejja ey'omwezi gw'omunaana bw'eneebeera nga yaakatandika enkuba esooka nteeka omumwanyi mu ttaka. Mu balambuddwamu muli bannamagye abaagawummula era nga kati balimi nga balina ke beekoleddewo. Brigadier General Byuma akozesezza omukisa guno n'awa bannamagye abakyaweereza eggwanga amagezi y'okumanya amakulu g'akabonero ka uniform ze bambala akalaga obukozi so si okulya amasappe. Njabbawo amagezi nti UPDF is a productive army. Era ne bw'olaba ku kabonero kaffe abamu tusobola okuba nga tukambala bwambazi tetumanyi kye kategeeza. Kuliko emmundu, kuliko ekitabo, ate kuliko enkumbi. Ekitegeeza nti educated productive army. Asabye abakozi ba gavumenti bonna okwetegekera ebiseera eby'omu maaso nga tebannawummula kibayamba okubeera obulungi mu kiseera eky'okuwummula emirimu. Tulina okubeera engaged mu mirimu gino. So si kipya nnyo gye tuli. Egyo yonna n'eyo mu magye tulina mu production unit. Balima Uganda nsi ya bya bulimi. General Byuma atulambuzza omusiri gw'emmwanyi, kalitunsi n'ebitooke ebiri mu yiika 2 byagamba nti byonna yabiteeka okumulabirira ng'awummudde kyokka n'abaako okusoomozebwa kwasanze mu mmwanyi ez'abaweebwa President okuba nga tebaazifunira mu budde. Twasaba emmwanyi zino mu budde bw'emabegako naye nga tezivaayo okutuuka ate lwe tuzifunye nga kumpi sizoni efundikira akaleka. Kuba kati olebe emmwanyi zino twakazisimba naye ng'ate zandibadde zijja sizoni ng'etandika butandisi. Wano Lieutenant Ssennoga alaze essanyu olw'abantu abaweebwa emmwanyi kubanga baazisimba wabula n'ategeeza nti obwetaavu bukyali bungi. Bano bonna bakyayagala yadda afunye 25,000 naye yeetaaga emmwanyi ezisobola okusimba eka 3. Olwaleero yayagala eka 5 ku ttaka lye kuno naye gavumenti emuwaddeko 25,000. Ono asabye President Museveni wamu ne gavumenti okuwanga abalimi endokwa z'emmwanyi mu budde obw'enkuba kizitangira okwonooneka olw'embeera y'obudde. Emmwanyi tugigatteko omutindo ebitabaddeewo luli naye olw'okuba nti tuzifuna nga tuli ku off season abantu bazitereka abalina obusobozi naye ate atalina busobozi aziteeka atasobola zirabirira era tugenda okwekanga nga zikoze eki nga zitufuddeko. Ye Mukasa Paul Mukama Mulungi ow'e Nakasongola ku kyalo Obusolosolo naye alambuzza abakulu bano emmwanyi ezaamuweebwa era n'ategeeza nti bukya abantu battibwa mu ntalo gwe mulundi ogusoose okufuna ku kintu okuva eri gavumenti. Kyenfunye nnyo nkifunye ku ggwe mukulu Ssennoga. Sina kye naafunye ku gavumenti nga kimpeereddwa nkifunye ku ggwe zino emmwanyi ze wakoze eki wampadde kyekisoose kyenfunye naye nga kyenfunye mu kyo abantu baffe wadde baafa mu mulembe tubadde tulina. Ono aliko okusoomozebwa kwasanze mu bulimi naddala ebbula ly'amazzi era bw'ati asabye gavumenti okubakwasizaako okulaba nga balivvuunuka. Naye nga pampu singa tufuna pampu ezo eza sola ez'amaanyi tetukuba amazzi tuba nga tusobola okufukirira ennimiro ng'eno ekyandibadde ekyo twetaaga nga ffe. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaliiro.